Mukama yeebazibwe tubalamusiza abagalo ba Katonda tufine essanyu lingi okubanyizaako ku konferensi yaffe. Haleluya. Tumena tubakoola ng'ennaku z'omwezi 15 twaniriza nnyo mu konferensi yaffe. tubalinze ku Grand Excelsior bannange twetegese lwelunaku mulindwa nga 12 connect with the Holy Spirit. Bane mami aliwa musembeze mami atuuke bannange baliwo abalina mami Sisobola. Njagala kujjamu ensawo eyange Bakinze wali erima. Space Brian. Agenda tu. Thomas jango yingira nenda tata tugenda nabyo byonna tugenda nabyo byonna nenda tata genda tula aliwa mukyala Hi, Daddy. aliwa mami Brian. nze sinne okubyo yadde akafaananyi temunsaasira mmwe mwenna oli omu awoza nze nkutteko munagi
Bana mami aliwa, mami ali side chi. Angela. Aliwa daddy. Badia nze siri mu gundi nkuba nkwata video tugenda gikwata bamikwano video kati buli omu akola ebibyenze mundeke njikavaringi
omuyimbi nakindi ate tewatusoseeyo saakolagenga weewuba n'omusumba aliwo omusumba akulabye n'omusumba nga mwewuba mu motoka siyeti mpagalo bintu zange tandise tumena mulimu olw'ekisa kya Katonda wenjogerera ssaawa zino tuli ku airport tulinze Daddy Tom. Mikwano tekyali kulanga kulala obudde bwakutuuse dda tuli wano ku airport tulindiridde omulindwa omwagalwa waffe Pastor Daddy era senga tumulindiridde mu ssanyu eringi ennyo.